Bankubakyryo tubakolera nnyo obutambi obuyinza obbayamba mu biseera ebijja eyo maaso era obutambi obwo ne tubuteekayo era nga tukyabukolera ddala wabula my humble request is nti obutambi bunene mubutwale nga bwamakulu naffe ababukoze mubeere nga mutuwa essuubi okuddamu okuba nga tubakolera obutambi obulala gwe wenna nga oli Nkubakyryo akatambi kano osaanye okawulirize kagenda kuba nga kakuyamba ate era kagenda kuteeka ekintu kinene nnyo oba kagenda kuteekawo omusingi omunene nnyo mu bulamu bwo bw'obanga ebiri mu katambi kaneno obitutte yenze Shila adita woba subscribing ku YouTube channel ekigenda kubanga kitukolera my brother or my sister okwatene ku kade akali awo nti buli video yonna ze tuteekayo zibeere nga zikutukako direct gwe ng'omuntu commenting nga ngomaze okulaba videos no kituleetere okumanya kikyolowooza ate era kituwe n'amaanyi okuddamu okubanga tubaweereza tugendako mu katambi ketuli mu kwogerako ka Bankubakyryo era mbasaba baganda bange mubeere nga mukawa amato kwogera ne bakadaama abaleeta engombo ya walya tewalya nabiraba omuwala yavaayo n'agamba musimanya alina siriimu simanya abamwebakako bagende beekebeze ne akacyankala n'akamaanyi ne kabeerawo era n'emboozi nnyingi nnyo ezikwatagana ku bakadaama tubalaba ku social media bakulembera obuvuyo bakulembera okwevuma waliwo abali ku TikTok bakola live buli kiro ne beeyambula ne beeraga obwereere ne beewemula ne boogera ebyabatukako ebyensonyi ne beeweebuula abagenda okukola ssente mu mawanga g'Abawarabu tosobola kufuna ssente nga toli organized tosobola kufuna ssente nga toli settled tosobola kufuna ssente nga totudde wansi concentratinga tosobola kukola ssente ne zijja nga tokwataganye n'abo abakuvunaanyizibwako emu ku nsonga lwaki bakadaama mu investinga bubi emyaka ejejja omanyi tuve ku bana abazimbyeyo obuyumba n'abaguza obupoloti tutunulira emyaka 15 ejijja ng'ovudde mbwakadaama nga wavaayo obulamu ebiseera ebisinga bugenda batagalako ate amu batagalako lwaki temuli organized temumanyi abavunaanyizibwako temumanyi gwe kikwatako temumanyi ani abatwala temumanyi kyabatwala mwagenda gaggawala kunoonya ssente temutudde wansi kufumiitiriza na kugeneratinga ideas mugenda kukola mu ssente zammwe kyova olaba nti olumala okuzikola nga zoonooneka bwe mufuna ebizibu oba bali bamulwepingidde ebweru contract eweddeko oli afudde omulambo bakutte oli abuze oli akoze omusango baagala mu deportinga bamunyigiriza tamanyi waakulaga ekyo solution yebeereemu kuvuma Museveni gavumenti yombi naye ng'omuntu omuyivu kirungi okumanya ani akuvunaanyizibwako bakadaama bagenda ebweru weewaawo muvunaanyizibwa ku gavumenti y'eggwanga erya Uganda era omusolo muguleeta tubasiima emirimu gye mukola mwenna abakola ebyekisiru n'ebitali bya kisiru kubanga mwenna muwa omusolo mwasasula pasipooti mwalinnya ennyonyi muweereza ssente musindika ssente zivaako omusolo era muli bamugaso eri eggwanga naye okwongera ku productivity yammwe nammwe mwongere ku ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe n'okukwatagana n'ebitongole bya gavumenti si mu mbeera y'okubivuma n'okubijereegerera ebitongole ebibatwala ebweru w'eggwanga byonna labor exporting companies zirina ekitongole kye bayita employment service unit kyekibigatta nti bwe ba kampuni entutte ebweru w'eggwanga n'enfuna ebizibu mukama waabwe yaani nti employment service unit oyina ennamba yaabwe omanyi gye basangibwa omanyi apulooki yaabwe nga tonatambuza ku bintu ku social media kuvuma buli muntu kuvuma gavumenti kuvuma Museveni gundi abwayo mumukomyewo embase tezituyambye omanyi ani akuvunaanyizibwako direct omanyi immediate boss wo ye company yakutwala owookubiri ye employment service unit ekitongole ekivunaanyizibwa ku bitongole ebitwala abantu bonna ebweru w'eggwanga okukola ekitongole ekyo kigwanswa Minister of Gender and Social Development kati obuzibu obuliwo olwaleero mwandibadde musobola okubeera soba n'okubeera organized mwekubira enduulu ne mubanga abantu tebakyafuna buzibu ebweru naye ekitongole kibavunaanyizibwako ekya Employment Service Unit kifuna $2.5 kuva mu gavumenti buli mwaka kiina abakozi bana abakiweebwa gavumenti mboolo kisobole okukwata obusente obwo kirondoola abantu bonna abalina ebizibu abafiiriddwa be baleepinze abafudde be babbyeko ssente tekisoboka mbadde nsaba bakadaama bonna gye muli tukwatireko tukubire gavumenti omulanga bw'oba ofunye obuzibu mu gavumenti tofuma Museveni
Government erina ebitongole byayo ebyenjawulo ebikola biyinza okubeera n'obunafu naye ate akatono akavaayo tusobola okukeyambisa okusinga okuvuma. Mbadde nsaba akadaama mwenna gye muli mwegatte ku Employment Service Unit n'ebitongole byabatwala mwekubira omulanga babongeze ensimbi esobola okulondoola obulamu bwammwe n'embeera gye mulimu nga mugenze ebweru w'eggwanga kubanga miliyoni 25 ntono nnyo okulondoola obulamu bw'omuntu. Mbadde mbasaba ba mikwano nga temunnavaamu ya kuvuma bantu ne mujerega buli muntu ne mukola obufujjo ku social media. Watch out your lives. Obulamu bwammwe kikulu. Okwatagana ne government eri mbuyinza nakyo kikulu eyinza okuba tujagala naye era akatono keesobola okukola ekasobola lwokakasandi government ya mugaso ng'ofunidde obuzibu ebweru ng'omuntu waafudde nga bakubbye bagala kurepinga bagala kusaddaaka n'onoonya akuyamba nga tewali. Nkugambye muvunaanyizibwa ku Employment Service Unit kyekitongole ekitaba ebitongole byo nebibatwala kigwa Ministry of Gender and Social Development ne bakiwa ensimbi ntono kyovola nti bakadama mukyafuna obuzibu ebweru. Tusaba government y'eggwanga erya Uganda ne ministry mutuongere ku ssente abaana baffe baleeta omusolo mungi nga mupulaningira KCCA ne mupulaningira enguudo ebyamalwaliro ebyobulamu ebyenjigiriza president engeri gy'anaatambulamu n'abaana baffe abagenda ebweru eggwanga balungi kulondoola. Nsiima omulimu Employment Service Unit gwereeta gwekola era nsiimira ddala omulimu akasente ako ministry kebadde ewaayo ne minister avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi minister avunaanyizibwa ku ministry ya gender n'ebitongole ebitwala abantu ebweru mu kuba omulanga ne bakadaama ffenna twegatte tusobole okulaba ng'omulimu guno guba gw'amakulu ate oguweebwa ekitiibwa. Mubeere bulungi. Kekono akatambi kembadde injogerako akatambi ako kasindikidde baganda bange mwena Bankubakyryo era insaba mukatwale nga kakulu igwe weka omugezi akatambi kaneno kagenda kubanga kakuyamba kubanga kalimu information ennungi ennyo igwe nga Bankubakyryo gy'otalina kusoba gwe nga kadama gy'otalina kusoba ate era nga asuubira nti ebyo byonna ebiri mu katambi ako bituufu 100%. Baganda baffe tusiba tubagamba nti internet eno esobola okukuyamba bw'oba ng'ogikozeseza bulungi era tubagamba internet eno esobola okuleetera ebizibu oba ogikozeseza bubi so kati kiri eri gwe ng'omuntu. Jjukira ffenna abali ne Bulaaya abajja okukola tuli bantu bakulu tumanyi kye twagala wabula abamu ku mmwe muvaayo ne muva ku mulamwa gw'ebyo ebintu bye mwagala olw'ebintu ebimu bye mugenda muyingirira nga groups ezitabayamba n'obeera mu group y'omuntu talina mulamwa n'obeera eyo oyagala bya kiseegu naye gwe oli mu by'ekiseegu tomanyi na namba ya nyumba wosula oli mu bintu bya kiseego oli mu bintu bya kuwemula bintu bya kuvuma tomanyi embasa weri yadde namba yaabwe oli mu bintu bya kiwemu kuddamu ngoye kuzina kimansulo naye nga ate tomanyi na biri mu contract yo eteeka kukweyambula mu nsi y'omuwalabu kitegeeza kiso y'ensonga lwaki ffe abamu tuvayo ne tugamba katukole obutambi buneeno okugezaako okujjukiza baganda baffe muleme kubanga mugwa mu bizibu teekako n'abo abatamanyi babeere nga eva it's in their minds nti wokola ekintu bwe kine bwe kiti kisobola okuviiramu obuzibu kola booti ne booti ne booti bw'oba olina kye weetaaga osobola okukola booti ne bweti so tubagamba nnyo obutambi ng'obwo tukyabukolera ddala wabula era nga bw'omanyi a few of them be bagenda okubanga bafuna obutambi bwe buti be bagenda okubanga babufunamu abo bokka abalina obwongo obukulu ate era saagala mwerabire nti wagenda okuva ewaka ng'olina ensonga enkulu eyakugjayo okuleeta wagenda okuva ewaka ng'ebintu by'okwenyambula okuwemula owulira obikoye oyagala kukyusa bulamu naawe kiki ekikugana okuconcentratinga ku mulimu ate nodda mubiri bye waliwako owedda kamanye kikyolowooza give me your answer nga weeyambisa comment section yenze Sheila Adita teweerabira kusubscribe nga nakadde tokerabira imbagala nnyo.